Embeera y'oluguudo Nakawuka Kasengejje Yelalikiriza. Ekitongole ekikulira enguudo UNRA kyavaayo ne kimenya enguudo 15 ez'okukolebwa. Amawulire gano gaaleetera abatuuze b'e Nakawuka Kasengejje okusanyuka kuba nalwo lwalimu. Nga 6 omwezi gw'Ekkuminebiri 2018, Minisita akulira eby'enguudo Gen. Katumba Wamala yavaayo n'agamba nti tewali nteekateeka ekwatagana na kukola luguudo luno. Amawulire gano gaaleetera ennyiike mu mitima gy'abatuuze, ate nga buli mwaka lufulumizibwa mu bajeti ya Uganda. Wabula enkuba efudembe ensangi zino ereetedde oluguudo luno okuggyamu ebinnya, bwe twogeddeko n'abatuuze b'ekitundu kino wamu ne Chairman Ssaalongo Nnyombi bw'alabye eki bw'ati bw'agamba. Ekisangibwa mu Kikajjo Ward, Kyengera Town Council mu Wakiso District. Ekibuuzo ekyo kiddeyo butereevu eri abakugu aba UNRA ne gavumenti okutwaliza awamu. Lwaki oluguudo luno lulabikira buli mbalirira ey'omwaka ejja nti lugenda kukolebwa ate ne lufundikibwa nga telukoleddwa? Naffe kye kibuuzo kye twebuuza. Tugenda tulowooza nti baba babiteekamu ebyobufuzi, ekyo n'okisa wali eri. Naye mu buli mbeera yonna tutudde meeting eziwerako nga baminisita ab'enjawulo bajja ne batwebuuzaako biki abantu bye bandibadde bayina oba bali interested okubeera nga oluguudo lukolebwa. Kituufu abantu baagala oluguudo lwabwe lukolebwe olw'ensonga emu nti ebizibu bye basanze mu kkubo lino binene. Okuva e Nateete okutuuka wano e Kasenge batuleeterawo nusu 2000 n'okusingawo, so nga kilomita ziri 5. Kyekitegeeza nno zandibadde mu nusu nga 10. Olw'ebinnya agawonko kiraga nti nno ab'emmotoka abatakisi ensonga lwaki bongeza ssente. Era ne bw'otuuka e Nateete emmotoka eva e Kasenge eva e Nakawuka era ogirabirawo nti muyitirivu Nakawuka olw'obukadde n'ebinnya engeri gye biba bigikobyemu. Kale oba ebizibu ebyo tugenda tusanga tusaba gavumenti yandibadde yakisa kyamazima n'ejja n'ebalirira, kubanga yabalirirako omulundi ogutali gumu ogutali ebiri, naye bakoma ku kubalirira ne bagenda tebadda. Nga bwe tumanyi nti mu 2014 babalirira ne tuwandiika abantu ne balaga ebizimbe bagenda okumenya, ekyo ne kikoma. Bwe bituuse mu 20 era bakomyewo. Mu kukomawo era basabye abantu baweeyo abali okumpi n'enguudo. Mu bantu 80 ku buli 100 babadde beetegefu abaliraanye ekkubo okubeera nga basala ku bibanja byabwe bo baweeyo ekkubo ligende mu maaso. Naye ekyennaku kiri nti gavumenti era ojja kukakkana nga mu mbalirira y'omwaka ogujja mweri tukome kuwulira Nateete Nakawuka nga minisita bunawulidde ayogera nti bagenda dukola era tukoma. Kale n'okusinziira ku nze omulanga gwenkuba okubira gavumenti yaffe engeri yakisa okuva e Nateete okutuuka wano e Kasenge mayiro teziwera 4, n'ekyamazima tusingako n'abagenda ettandibwa walo. Ekkubo ffu, enguudo mbi, olaba n'owebigera agwa mu bwonko ne basimulayo musime, ne basima musime nankumbi. Eno gavumenti gye tuli mu tusaba ebeera yakisa etwongerere okubeera nti ekkubo lyaffe likolebwa. Erinnya Kiwanuka Wile Kafeero nga nze w'ebyamawulire ku kyalo kino, ate nze chairman w'ebyokwerinda mu muluka gwonna ebyalo 6. Ensonga y'oluguudo Nakawuka Kinaawa Kikajjo Kasenge efuuse oluyimba mu ggwanga lyonna. Ne bw'otuuka e Kampala bakulaba bulabi nti emmotoka eva Kasenge. So ebizibu bingi ku luguudo lwaffe olwo, yadde nga n'enkole zireeta obubenje ze baakakola abantu bazivugirako mu bulagajjavu, naye ate tekitulemesa tekitusiba mu mbeera eyo
yabutakola luguudo olwo. Singa okwogera ku bizibu bye tusanga n'oluguudo olwo, enkuba nga yatonye, ekyamazima n'okuva mu luggya okugendako ku luguudo ku maduuka okwegulira ekintu naawe ow'ebigere obula w'olinnya. Akaseerezi emmotoka eziba ziyitako, ekyamazima ekkubo lyonna lyajjula empompogoma, emmotoka emu ya loole neyeekiika ku luguudo olwo, endala zibula we ziyita, lwonna luba blocked. Emmotoka ezireeta ebyamaguzi mu kitundu zikaluubirizibwa okutuusa ebyamaguzi mu kitundu, weewaawo nga n'abasaabaze ababa bagenda okukola emirimu gyabwe olw'obuzibu bw'entambula bakaluubirizibwa okutuuka ku mirimu gyabwe. Ate omusana bwe gwaka, ate enfuufu neeyitirira. Ekyamazima si bali ku kkubo bokka nti enfuufu beekosa, naye ate n'abali ebbali w'ekkubo enfuufu ebakoseza ddala, nga mu nju ekyamazima n'essuuka z'osulako n'enva eziri mu bokisi n'engoye eziri mu keesi obuyonjo tewaba. Ebyokulya ebiri mu maduuka agaliraanye ekkubo ekyamazima bikyafu, era Katonda tumwebaza nti yatuwa obulamu abaddugavu. Ogenda okugula obuwunga, ogenda obufumbemu ekyokulya bonna babujjudde ettaka, mu restaurants buli ku kkubo, emmere yonna oba oli awo ebigibaamu bikyafu. Bannaffe abasiika ebyokulya, muwogo, chipusi, emmere enfumbe ku kkubo okwo, yonna tukakasa nti bye tulya tebiba biyonjo olw'embeera y'enfuufu olw'omusana bwe guba gwase ku kkubo lyaffe eryo. Ekirala, ekkubo funda nnyo, ekyamazima funda, emmotoka tesobola kuyisiŋŋanya. Tusaba gavumenti etuyambe olw'obuzibu bw'ekkubo okuba ebbi bwe tufuna mu kitundu kyaffe. N'olw'ensonga eyo tusaba buli bwe kikwatako basobole okutuyamba. Ne bwe waba nga waliwo emergency, noba mulwadde yeetaaga kutwala mangu mu ddwaliro, ekyamazima olw'obubi bw'ekkubo busobola okulemesa omulwadde oyo okutaasibwa, oba mukyala agenda kuzaala kumutwala mu ddwaliro, ekyamazima alemesebwa, n'ebinnya byokka bwe bikubakuba emmotoka gy'aba atwalibwamu byongera okukosa omulwadde oyo oba omuntu yenna aba agenda mu ddwaliro okufuna Banaffe kennyini abakolera wano seruzi zaffe zigwa lwakubanga oluguudo emmotoka zitwandineesezza oli wasanga ng'oluguudo luyayitawo bulizibanga bulungi nga lutambula bulungi, omuntu akola ki? Omuntu akyama n'anywa. Naye olw'embeera omusana bwe gwaka, enfuufu n'efuuka enfuufu, buli kimu ne kiba nga kirumira, n'ebyokulya byennyini okuba weetonnya, ebisooto ne biba nga bingi, twetaaga ebigoma, kwegamba oluguudo olw'olubi jasi tubeerayo lwannaakola ntya, kuba tuddiridde ekibuga naye tetufiibwako, simanyi lwaki. Oluguudo okubeera olubi terulina ngeri gye lwafekitinga sawoozi z'amafuta? Lwafekitinga lwa nsonga emmotoka singa ebezze nga egenda nnyo amafuta n'esanga ekinnya weewetera okujja okunywa amafuta tesobola kukyama. Ekifo kyaffe tukolera kiyonjo, twakyonja bulungi, naye oluguudo kwe likonekitinga emmotoka okuvaako okujja okunywa amafuta obuzibu bwe buttira. Oyinza okwesanga ng'ezimu tezisobola, ezimu ziyitawo buyisi ne zigenda, naye singa oluguudo luba lutereeza ensi buli kimu kisobola otambula obulungi. Obviously olw'okuba nti oluguudo lwa ttaka emmotoka tesobola kuduka sipiidi eno newebeerakolas, so lulabikanga oluguudo olubeera oluwanvu ennyo olw'okuba luliko ebinyonyi. Kati oba ntambulidde singa lubadde lukole abantu eddakiika nga 2 oba mu kibuga okuba enatete wali ku pakingi Kasenge oba okulya Kasenge pakingi eteeka, naye bwesanga nti olw'okuba nti ekkubo ti yattaka ate lirimu ebinnya oyinza okumala eddakiika 4 oba essaawa singa obaka ekifo ky'osanga nga waliwo omutwe ekwanidde. Nga omanyi abatakisi nti balina ekifo gye baza osaliikiriza ebinnya, ayinza osaliikiriza ekinnya mu kaseera akakyamu n'asanga ate wali emmotoka ejja mu maaso ge ate ng'ayagala kuyisa n'awasanga akozi akavuyawo mu kkubo. Ku lwa MRA TV, Nakaziba Mru.